Kadama TV, pitibwa na muli Doreen, balamusizzaako nnyo. Mujje baliko gyonna gye mukwasaako engalo. Mu nkambi y'Abakadaama eguddemu ekyekango oluvannyuma lwa sisita waffe ono okutufaako. Era akatambi kano kalagira ddala nti omuwala ono yafudde kubanga kateereddwa omu ku bantu babadde awangala nabo mu nnyumba. Ayinza okuba nga mukama we, ayinza okuba nga mwana wa waka naye nga kateereddwa. Kitalo nnyo sisita, kitalo ddala, Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Ate ne famire twongera okugigumya, Mukama abagumye munnange. Teri muntu ayinza kudduka kufa. Era olumbe lukujjayo gye lukujje ne lukutwala gy'olina okufiira. Tetusobola muwaayiriza Mukama we, tetusobola kubaako kye tusala oba yafudde kino oba yafudde kiri, naye Mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe. Tetumanyi kituufu kikyamuse, ekituufu tetukimanyi, tetusobola bisalaganya, naye nga Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe kubanga omu ku bafamire be bamubise. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Teri muntu yandiyagadde okuddayo ewaka nga adiddeyo mu mbeera bw'eti. Buli muntu yandiyagadde okuddayo ewaka bambi n'asisinkana famire ye, naye bw'oddirayo mu mbeera eno, mu maziga, mu biwoobe, kitalo nnyo, kitalo ddala. Tetulina kyakola, Mukama yasinga okumanya ekiddako, naye nga twongera okugumyera munnange gwe wenna ali mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Mukama akusaasire, ne sisita waffe ono Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. أحن موت أوكي أزمان 3 يوم يقول تعبان رجل تعبان بعدين أحين موت أوكي منو يعرف لك تليفون أنا أسوي صورة حطيتي أوكي يموت مريم Kadama TV kitalo nnyo ddala ekya Kadamu oyo gwe mulabaawo erinnya lye twakafunako erya Mariam. Kigambibwa nti no Mariam yafudde, era okusinziira ku voice notes ze tufuna n'okusinziira Bakadaama muwulidde Doreen ng'ate onnyonnyola amawulire ge yaakafunawo ku nfa ya Kadaama oyo. Kadaama kigambibwa nti no yafudde. Waliwo vidiyo etambula nga eraga oba ng'ewulikika nti omukyala ayogera Oluwarabu annyonnyola nti Mariam yafudde. Vidiyo eyo era eraga Mariam feesi ye nga bagisibye ng'eraga ng'omuntu afudde ng'asirise. Tugezezzaako okubeera nga tunoonya famire ya Mariam naye tetunnabeera kubanga tugifuna. Wetusabira omuntu yenna amanyi Mariam, kampani mwe yayita, oba wajja naye, oba ku ofiisi omwagenda Buwarabu obadde omumanyi, oba abadde nga wamusangako wantu, osobole okubeera nga otegeeza famire ye, obategeeze nti no Mariam yafunye obuzibu, basobole okugenda ku kampani Mariam gye yayitira, boogerezeganye ne kampani eyo balabe ekisobola okubeera nga kikolebwa. Tetunnabeera nga tufuna amawulire agasukka ku ago ge tubawadde wali mu kusooka, naye amaloboozi g'Omuwarabu nago mugawulidde ng'ayogera ku Mariam. Tujja kudda nga tufunye information esingako awo, twagala kumanya kiki ekyabaddewo, Mariam yafudde ki. Ebintu nga bino okumanya omuntu kiki yaba yafudde, sigamba nti tubeera twagala kumuzza, sigamba nti tusobola okumuzza n'abeera nti mulamu, naye buli bwe tumanya ensonga eyavuddeko Mariam eyo okufa, kiyamba ne Bakadaama abalala abakyaliwo okubeera nga balabuka ne bamanya ekintu kino ne kino kyaleetera Kadaama omu okubeera ng'afa. Naye bwe tunaawuliranga just information nti ono yafudde ne biyita buyisi ne kiggwa, kibeera tekiyamba bantu balala basigaddewo. Kyetaagisanga nnyo ne tumanya ne famire yennyini n'emanya ddala omuntu waabwe yafudde mu mbeera bweti ne bweti ne bweti ne bweti. Okufa kuli buli wamu, naye ate era omuntu w'ofiira wabeerawo era ekintu ekireese okufaako. Nga bw'onogamba wano e Uganda ne bakubikira nti gundi yafudde era obuuza kiki ekyamusse. Sigamba nti oba ogenda muzza naye oyagala kumanya kiki ekyamusse. Ne bagamba yafudde accident. Olwo omwoyo gwo
ne gutoowolokoka. Kati naffe twagala okumanya akatambi katambula kalaga ne Mariam atanakafuna mujja kafuna kalaga Mariam ddala nga afudde. Twagala okumanya Mariam yafudde ki? Kitalo nnyo ddala. Katusabe Katonda omwoyo gwa Mariam agulamuze ekisa era amusonyiwe n'ebyamusobako nga akyali mulamu. Okay? Azman 3 يوم يقول طبعا رجل طبعا بعدين